Naye Sami owa the Might Family ebibye si birungi n'akamu n'akeddagala tumuteekeko musaala naye ng'embeera yeeyongeredde ddala okubeera ng'ate etabuka naye nga mwasibye mutya yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujebaleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna bayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abakabinganda sakati n'ab'emikwano Amanya enzo Omumbejja Aisha Nasuluma ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga tekako akadde olimo okubeera nga ate munango missing out yes. Nenga si byangu n'akamu n'akeddagala Sami owa the Might Family ffenna tumumanyi bulungi byatandika ng'ebyokusaaga awo n'atubuulira nga ye muli ateebereza nti balabika baamuwa obutwa ebbanga libadde liise nga letukyamuliza nga tumanyi oba oli awo yatereera wabula twazzeemu okubeera nga ate tufuna amawulire ng'ate kiraga nti embeera yazzeemu okubeera ng'etabukira ddala ono nali mu ggwanga lya Kata era tumusabire asobole okubeera ng'ate munnange asuuka kyonna kyonna ekimusumbuwa tumuteekeko musaala asobole okubeera ng'ate bambi atereera so ng'ate nabyo tubitadde ku bbali Joey tumumanyi bulungi ono eyali mu kasefu ku munnange tiktoka kati nno ffenna twabimanya we yeegatta mu bano abali b'ebisiyaga lesbian waliwo omuwala ate okuva mu ggwanga lya UK yeyita Hopkins mu biru naye nga munnayuganda bw'atyo yakomawo awo ne bapepeya bubi nnyo ne Joey nga baana bonna babuwala wabula ng'ate munnange bo bagamba nti bali mu mukwano era bangi nnyo bavumirira ekikolwa ekyo naye nga bo balaga nti munnange bo bagenda mu maaso wabula wetwogerera amawulire agali mu nkuubo kigambibwa mbu Hopkins mu biru munnange yadduka ku Joey era bano we yamuddukiddeko babadde mu ggwanga lya Kenya bw'atyo yamudduseeko era Joey n'ennyumba gye yamuleseemu mbu munnange bamugoba si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga munnange bye byate bigenda mu maaso eruuyi eyo Abaganda bagamba nti buli mulimu munnange n'empeera naye nga si byangu n'akamu wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim wali ku lulwo gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo emirimu gy'agaana obufumbo bw'agaana oyagala kugenda bwero oyina ebisiraani oyina olutwe oyina endwadde ezitategerekeka Haji Mukisa Karim wali ku lulwo mukwano gwange ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran gwamwetaaze osobola okubeera ng'ate omusanga wali Bujuuko Mityana Road oba osobola okumufunira ku nnamba y'essimu 0778929141 butereevu ku mukutu ogwa WhatsApp nako kwali nnyo nnyini ddala mwekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa esonga ate nabyo tubitadde ku bbali waliwo emabegako Susan Makula video ye eyatambula ng'ayogeranga bw'atyo we yayambalako munnange ku kabina wabula abantu tebabifaako nnyo wabula ennaku zino nga ffenna we tukimanyi nti internet ekutta omuliro era nga omu ku bantu abaliko ennaku zino ye Pastor Bujingo olw'eyo vidiyo ye yagenda maaso n'okubeera ng'ate ebuna emitimbagano egy'enjawulo ng'avuddeyo akomerera Bobi Wine emisumaali olw'okuwa ate kati oluwama akakadde akamu kati nno wetwogerera Pastor Bujingo buli lukya vidiyo ye efuluma wetaba ku ye eba ku Susan Makula kati nno wetwogerera vidiyo eno nayo yazzeemu okubeera ng'ate etrendinga abasinga obungi baleka tebagiraba kati nno ezzeemu okubeera ng'ate etrendinga ku mikutu egy'enjawulo naddala TikTok ate ne Facebook nga Susan Makula munnange ayogeranga ye gwe yayambalako kabina era wetwogerera ba social media in-laws ab'enjawulo bavuddeyo ne baddamu okubeera ng'ate bamukomerera bubi nnyo so bannange Akatambi ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kawoge ne maaso n'okubeera ng'ate okekanya so ng'ate ngenda kuba nsembyayo Akatambi kaneeno waliwo omukyala ate bw'atyo eyakwatiddwa katambi nga mulwadde wa sirimu era nga yeewera okubeera nga agenda asiiga buli munnange gwayagadde okubeera nga ate asiiga kwegamba buli amuwa olukusa okubeera nga amusiiga sirimu ye ajja mumusiiga mbu ye tajja kubalabula Akatambi ngenda kakulekerako mukwano gwange ojjemu ekyokuyiga si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga nze nyongera okubajjukiza nti ekituufu sirimu gyali era akyalumira ddala muve kuba nene abagamba nti sirimu gwafuuka musujja sirimu gyali era akyalumira ddala ate kye muba mumanya nti abantu banene abalina sirimu abamu si bonna naye abamu balinamu n'ettima nti abamu bambi engeri gye bamufuna mu butamanya nabo bafunamu ogwo omutima omubi nabo ne baagala bakole ki nabo bagende nga basiiga buli omu balina n'enjogera egamba nti nze nange saamujja ku kisolo namujja ku muntu so bafunamu ogwo omutima omubi oluvannyuma lw'ekizuula nti balina obulwadde obwo bwamukenenya nabo ne baagala bagende nga
busaasaanya. So bannange tubeere beegendereza. Omuntu yenna ng'ogenda okwegatta naye sooka omukebezi oba si kyo omukozese protection. Naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala. Akatambi ngenda kuba nkakulekerako essaawa eno yennyini naawe okekanye mukwano gwange olabe ate wa oyimiridde. Goodbye for now, toseetuka. Ne bajja ne bagamba nnyashi. Kati no boba mutono oyina okufuna engeri gy'oteekako akabina kambale. That is the pressure. Bwe nkambala I feel okay, now I'm okay. I'm looking good because waliwo omuntu eyangamba sikalina nayambalako akabina one time. Nayambalako akabina because someone told me, Susan olugoye terunyumye luteekemu akabina. Yes, singa otadde obadde muko n'akabina lwandigize n'akangulira yennyini nangamba nze njaka kuleetera. So nandeetera obubina bwali busatu nanga kati yambala tulaba akakutuuka. Okay, ne nyambala then ngeno tekako olugoye. Yes, nga ndaba njawula nga njawudde kati nga pressure kyenali sifaako nentandika okubanga siina lugoye lwe nnina kwambala nga tekaliimu. Kati nga nina okambala because waliwo atanyumirwa ndabika yange. Someone else, not me. Nze nali okay. Kati pressure neva ebweru olina ngamba kambale. Kati naye mu kambala saakafuna waliwo enjawulo. Kati laba bwe nkajjamu ndi wako omwami bwe mba nakamulaga nga nkwana nti nkalina bwe nkajjamu alowooza mbadde ki. In fact, atandika obuuza naye abakazi we should fear women. Ennaku zino mpulira engombo mbu fear women but we should fear men also. After God fear women. So ogenda olaba pressure eyo otandika mpola mpola. Kabina bannange nerabiddeyo akabina kange. Kati ogenda ne gy'olaze nga toli happy, toli comfortable, obeera ku mukolo otya okusituka olowooza bagenda kundaba batya nga sikalina. Naye in reality buli muntu ali okay. Nze era nteraga abantu lugoye lwe lumataringa. Ni waliwo era yambala goyeke nga kamukutto batakayina situza kako. They don't care, they don't mind. Era nga Katonda yamukola bwatyo. Era bwe buba bufumbo waliyo omusajja nga tali okay. There is a person I know. Omuntu omu yaŋŋamba abantu abalina obino obunene tebanaba kutukula nga ye kyalina mu mutwe gwe. Nga yagamba tebatukula nze sibaagala bandabikira bubi nga kati oyo toyina bw'omumatiza. Ne wabawo omuntu w'akabina yagala akabina akanyagamba nze tombulira abantu balina bubi na butini nga abataakula. Waliwo yakiŋŋamba nja kubasiiga nga jagadde sirimu akola ki alumira ddala wani 10 kiramba anti be bansaba ate nze ŋŋaane wama woba olaba naye munange olaba nanga nnumye naye bagamba tisi ne bambala oyambala ki nga nanga nnuma anti tokkirizibwa kutta kankutte kuba gwonsabye ate aluma tondala sirimu anumidde emyaka 3. Akulumidde emyaka 3? Kati olwo abantu wakazikayo nga bameka ngobazika nafa olaba yansiga yali amira eddagala. Kati naawe osiiga omira ate mba sisiiga banongoosa bulongoosa naye banyonyola nowagamba ndi mulwadde basiru ne bw'omugamba era asigala agamba gwe mpaako asigala ayagala mpaako n'ogamba oba kino kyabo siru kigaa naye wabula kyekituufu sirimu aluma ndaba twegenderere iyo nkulaba yonna emimwa gyonna gimyuse gikubye kisipi. Sirimu kati oyo kisipi oba sirimu kisipi ava ku ki si ku sirimu kasiru tekategeera koto wakasiiga kaako manya ababoda baagala nnyo kano kalwadde nnyo nawako ke kalwadde ate ke kasiga n'abantu akagenza akapiki akasajja kano kalwadde nnyo kagwa ne ku ndiri naye ateeze kinnuma nnyo abantu abalwadde tebakkiriza nti balwadde kati sinze endwadde teboogera empeke bazimirira mu ttooyi ekikulu naawe byakunyumira nnyo gwe lwaki tewali tosigala ku bbaawo omusebwa naye era kanneerwalire sirimu wanga mmala akumala
Gwe kakugambe. Okumanya sirimu aluma awunza n'okuwunza. Owunga. Kati wawunga? Bonna bandi muntu. Era ndaba totegeera bulungi. Naye byogera ate nga byamagezi. Biriwa. Kubanga osiiza abantu obamanyi b'osiiza. Bonna balwadde basiriimu. Bonna balwadde. Kyogamba omuntu azaliwa naye. Ate ekizibu kye nnina nno sisiiga. Mpadde abantu bafune naye ngendo nga balamu. Kalamu. Netumbaga tuende batukebere ngate bo balamu. Kati bawo talina. Ati nze mulwadde. Talina wadde. Wewe talina. Talina. Talina sirimu. Talina yo tugenda mu wafaka. Talina. Nyogere wa papa talina sirimu. Talina. Ayo omuntu wakuna bulwadde bwa sirimu. Ate bungi. N'akaana akato kalwadde. Wangi nalaba kuyubuka mubiri kunze kangere bankebere kwe kugenda wekebeze ne bankebere kwaya mboyineko kaleta sirimu bingwatirako wa mboyinako kaleta sirimu ngamba nina kamu ate akamu kankwatirako kati bonya kwako kachamuka nga sirimu akende era olaba bulabi kamuzemu olowooza nti nno sirimu yattayeka oba naye omugasolofanga naye kiwaliwo ekintu kyolwala ng'olaba kati sirimu bw'oba okimanyi nti bulwadde butta lwaki olinda ate bumala ngenda wangala bbanga ki bw'oba ondaba bw'oba ondaba ngenda wangala bbanga ki simanyi abantu bebataaga otubuulya ebbanga tebinkwatako n'okufa gyekuli kati olubwama yafudde kati binkwatirako wa naye teyafudde sirimu n'omusajja wuyo yafudde ku 14 nno kati lindako nze ngende nze mbere ku lumberwe nze omunaku nze ate ngende ku lw'omugagga nina genda kubana ku bannange wabajja kundaba nti yazze naye bo tebafufudde sirimu tekimubulamu baaba wamusiiga wamwe emyaka gyolaba kati seba waafe talina sirimu emyaka gyalina gye wekakasanga wamusiiga namusiigira naye yansiiga yakusiiga yansiiga singa kati ye omugamba n'amira ku mpeke amira zaaki emyaka gyalimu gyalizaavu naawe ekyo kiraba ali mu lizaavu loodi naye no wandi kubiriza bowaako nobagamba nti banaye mumire ku mpeke mbaweera ddala kaŋŋende mbawe ogeze baweere ddala baffe tobawa kubatta naye bagamba n'okumira ku mpeke tebamira babireke bagende beekebeze tebeekebeze babiveeko olaba sirimu atta musiru weewaawo atta musiru musiru yafa singa naawe wafa dda naye nze nakamirira emyezi ena myezi ena ng'omazeeko ebbanga ki bano bonna wano bwolaba tebakulimba bonna bamizi baddagala bonna bamira eddagala eno katanga sebbowa ate eno kazinga kano kazinga wokamanya nti kazinga bweta 13 ogula 14 bwova 14 odda 13 abantu bano bonna baladde basirimu go abasiiga olabika ate era sinze naye abantu bakuno basiiga obulwadde ekyo kyolina okumanya bakukolera n'olukwe ne bakusiiga bulungi kati bw'osanga omugezi ng'ayambala ate asobola okulwala obulwadde anti mpozi ng'oli stranger ozze buzzi naye owaako mu mazi owaako tepyu kati mpozi abaakuno batalaafiya oba Museveni yali yabakowaga kati ogenze otuta ekiwuka kyo kikyo kiteevu wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 778 9 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.